omuteeketeeke Mukaaku Mpuuga ow'ekitiibwa. Just allow me, for the benefit of our colleagues from northern Uganda, eastern Uganda, Bunyoro, Kitara, Toro, and Ankole, to address this gathering in English. Today is a special day in the political life of this country. As the slogan has been put to us, it is indeed a new dawn. It is a new day. It is indeed a new way where the Right Honourable Mathias Mpuuga and colleagues have decided to reset our political tectonic plates and the leadership tectonic plates to create the Democratic Alliance, which will be a special vessel that will include everyone, no matter their ideological backgrounds, no matter their religious backgrounds, no matter their social status, no matter their tribe or ethnic origin, no matter what they're doing today, young or old, to belong to one liberational and revolutionary front line to dislodge pervasive capture of our country and our institutions, to dislodge dictatorship, to dislodge misrule, to dislodge cultism in leadership, to dislodge what we call the politics of lies, what these people normally call the politics of Chiwani, the politics of Chitimbabula that we have seen in the last 60 or 40 years. Ladies and gentlemen, Honorable Mathias Mpuuga, these people gathered here are full aware. They are full aware that when they sat down to reconstruct a new people power, they never expected to construct one that was dominated by one individual. They want to recreate, they want to reconstruct a new people power that includes everyone, not the country leader at the top. Ladies and gentlemen who are here, are you ready to reconstruct a new people power? In the names of DA, the Democratic Alliance, are you ready? Ladies and gentlemen, secondly, the new people power cannot mean a one political party. That's why today you can see comrades from ANT, comrades from CP, comrades from JEMA, comrades from UPC, comrades from the NRM, comrades from DP Bloc, and all other political formations converging together because they believe the duty ahead of us is so great for this particular country, and we need to move together in order to dislodge what is sitting on us as a country. Ladies and gentlemen, we are also cognizant of the fact that while we can promise to do and to bring heaven on earth, we need to be sober. We need clear heads. We need leaders who can listen. We need leaders who are visionary. We need leaders who recognize that everyone else, small or big, tall or short, black or chocolate, they can contribute. I thank the Right Honourable Mathias Mpuuga, Omuteeketeeke, ow'ekitiibwa my leader and now our leader. When he was in Parliament, as leader of opposition, he brought together everyone. DP,
FDC, UPC, PPP. Recognizing that PPP had only one member of parliament, Jema. Even those in NRM, to fight for our young men who had been incarcerated, to fight for reforms. When you took us to Munyonyo, all of us within parliament and outside parliament, that is the type of leader, ladies and gentlemen, that we want, that we clearly deliver this country to another level. Ladies and gentlemen, it is also important to recognize the fact that we, the people of Uganda, Lango, Acholi, Karamoja, West Nile, Madi, Bunyoro, Toro, Rwenzori, Ankole, Kigezi, we all need to be part of this revolution. There are people who have lied to us that if you want to change Uganda and bring the country back to the people and give them the power, you must only lead the people from Buganda and the people from Busoga. But Matthias Mpuga and the Democratic Alliance are not about that. We need to reclaim our true space, our true position in this country if we are going to think about the mission Buyinza. Ladies and gentlemen, I don't want to go far. Naye kasokede nga tufuna bwetwaze eggwanga lyaffe terifunanga mukisa kukyusa buyinza mu mirembe. Buli mukulembeze wa Uganda abadde alina kubuuka mirambo nakuuga mu bitabo bya Musaayi okusobola okutuuka Entebbe. Twali tulowooza nti Pulezidenti Museveni ensonga eyo agenda kugitereeza. Kyannaku nnyo nti Pulezidenti Museveni emyaka 40 Kasokede ng'atuula mu ntebe talowoozangako yadde okuteekawo emiwaatwa n'emiramwa egije egy'okukyusa obuyinza nga buva mu ye nga budda mu pulezidenti omulala atali ye. Olwekyo ensonga ya peaceful transfer of power in Uganda is a fundamental question that we must cure and find solution for. Abakulu wano boogedde nnyo ku mugenzi Benedicto Kiwanuka, omulamwa ogw'okukyusa obuyinza mu mirembe, ogw'okufuna demokrasiya, ogw'okufuna eddembe ery'obuntu, okufuna buli munnayuganda okufuna omukisa. Benedicto Kiwanuka yatandika. Benedicto Kiwanuka bw'afa, omulamwa ogwo yagukwasa Dr. Paul Kawanga Ssemogerere. Dr. Paul Ssemogerere yagutambuza emyaka mingi, era bwe yamala yagukwasa owekitiibwa Kano Dr. Kizza Besigye. Dr. Kano Kizza Besigye Kasokede nga tumuggyako ku mulamu ogwo ne tukwasa omulala gwatandika okugalangatana, era ke kavuyo kati ke tulimu kati. N'olwekyo tuli wano okuzzaawo omulamu ogwo, omulamu gw'abasajja abo, omulamu gwa Ssemogerere, omulamu gwa Beni, omulamu gwa Ssebaana Kizito, omulamu gwa Jock Mulozi n'abasajja abo abalwanira eddembe n'okulaba nga ffenna tweyagalira mu Uganda eyawamu. Mwenna mukimanyi bulungi nti buli myaka 5 tugenda mu kalulu, naye akalulu Mwami Museveni kazze ng'ategeka okuva mu 1996 paka kati kumpi kati kafuuse mukolo. The English people call it a ritual. Osanga abantu nga betegekera kalulu naye nga tebalina baggonjoola byali birumira oba byalumira mu kalulu akawedde. Egimu ku miramwa egigenda okuva mu nsisikano yaffe n'enteekateeka yaffe eno kwe kulaba nga tugonjoola ensonga zonna ezibadde zijja zirumira mu bululu bwe tubadde tugendamu.
tetwalingidde kalulu kaddako nga tetunnaba gonjoola mivuyo na birumira ffenna bitumanyi obulungi. Amagye ga Uganda gakola ki mu Parliament? Amagye ga Uganda gakola ki mu byobululu? Ebitongole ebikessi bikola ki mu byobululu? Ye abange bwe tuba nga tukyalina abaana abasuka mu 4 Ekitalya, Ekiggo ne Luzira nga tebalina musango okujjako nti baawagira kandidate omulala atali President Museveni, tuyinza tu okuyingira akalulu akalala nga tetunnaba kujja baana abo mu makomera. Olwekyo zino ze zimu ku nsonga ze twagala twogereko, zino ze zimu ku nsonga ze twagala tutereeze. Naye saagala kubeera mumugezi walunaku oba walulanga, kubanga ensonga ezisinga zigenda kwogera omukulembeze waffe. Mwenna njagala mutegeere nti ne bwe tunaaba tugenda kuyingira mulamwa mupya ng'era bwe tugenda okukola kati, wabaddewo emiramu emirala. Mbagambye nti omulamwa Dr. Semogere bwe yagukwasa Dr. Besigye, twasalawo ne tutuula ne bannange bano bonna abali wano n'abakulu bonna abatudde awo ne tugamba tuzeewo omulamwa omupya. Omulamwa ogwo ne tuguteekera mu DP block, omulamwa ogwo ne tutwala mu DP union yonna ze mwalaba, era omulamwa ogwakomekkerezebwa mu people power ne mu NUP. Kasookedde nga tuyiwa mulamwa mu NUP gwafa. Tuli wano olunaku lwa leero okuzuukusa omulamwa ogwafiira mikono gy'Abaganda bafaabo. Njagala kumaliriza kubanga ntera kuba tempted to speak for long, naye waliyo gye nali eyo abantu ne bambuuza, naye mulinga abatutabulatabula, lwaki temutubulira kintu kituufu? Saalina bigambo bingi nnyo byakunnyonnyola, wabula wano waliwo Ssaabakristu Emeritus muganda wange Sempa mulabye wa weza waali awo. Ssaabakristu Emeritus mukubireko mu bugalo bannange waali wano. Nange nno ndi musajja mu Kristu, naye mu ddiini yaffe ey'Ekikristu waliwo omuntu omu omukulu ennyo mu nsinza yaffe, abeera musaseredooti. Omusaseredooti mumumanyi? Bameka bamanyi omusaseredooti oba faada? Waliko omukono ng'omanyi faada oba omusaseredooti? Wanika omukono, wanika omukono. Faada oyo gwe mulaba atendekebwa emyaka egisuka mu 10. Tosobola kukulembera kusaba mu Bukristu mu misa nga totendekeddwa. Era oyo faada gw'olaba bw'aba taliiwo ne bwalwawo emisa tasobola kutandika. Naye ate nga mu ddiini yaffe ey'Ekikristu tulinamu abantu abakulu abakulembeze nga Ssaabakristu, wuuyo mumulabi, nga Ssaabavubuka, wuuyo mumulabi, Ssaabafumbo n'abafumbo. Abo bonna bantu bakulu nnyo mu Ekereziya, naye tebasobola kukulembera misa ne faada ne bwalwayo atya. Kakati buzibu ki bwe twagwako? Bano babedi bwe baatuleetera nabana bwe mulaba abatudde wano, ffenna twakola ensobi emyaka 4 emabega, kubanga faada yali aluddeyo ne tukwata Ssaabavubuka ne tumwambaza amaganduula ne tumugamba atandike misa. Kati Ssaabavubuka ali makati ga misa tamanyi kiddako. Oba nzizeeko ki oba nzizeeko ki, Abakristu bwe muyemumunya bategese kiddako, naye tamanyi kikola ki kiddako, kubanga si muteeketeeke. Amawulire amalungi gali wagenjagala Babula olwaleero. Reverend Father omutuufu olunaku lwaleero azze era misa egenda kutandika.
olwekyo kyetusigazza kwambula Ssaabavubuka Maganduula tugambaze omuntu omutuufu Father ali wano naffe olunaku olwaleero. Ndowooza akagero ako kabanyonyodde bulungi kiki kye tulimu era kiki kye tugezaako okukola ki okutereeza. Neeyanziza okumpuliriza Omukama Katonda abafu.